n'akalulu Museveni yakawangula. Mbadde looya abeera mu misango by'ebyokulonda, sigama mukutitive naye mbaddemu okuvira ddala we gyatandika. Kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni ne NRM. Abantu tebaalonda bagwamu essuubi. N'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo, ng'oli bamubuuza nti baasi ekutwale wammwe emitwalo 2 nga bamuwa akawala ng'atiikinga. Abalala bababugumiriza tiikinga, ambulera tiikinga, zimba. Ewaffe twalibadde Kaseese yonna FDC egiwangula. Naye buli lwabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa Nuupu. Kakati Nuupu yo yavuluze naye okulonda. Buli wamu esimba abantu, abavubuka batebagati bano bavubuka bannammwe zimba, nyiiga, kalubya amatama. Kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama. Tujja kabanja, tewali amanyi kabanjiza. So I think akalulu kano Museveni yakawangula. Mu mwaka guno gwe ndabye president emirundi 2. Niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3. Mu December nene mabega namulaba. Mbadde nze ekiribu dialogue ku national question ku bintu ebiruma abantu yesoboka, emirimu, obutakanya, okusosolagana amawanga, okusiba abantu, ebyo bibaddewo. Nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde, abantu 14 ne babateeka ku Jaaliya City. Ne ngamba Abedi era naye najjayo ababe. Ababaka beeswagala kwogera wano ne kakati bamanyi gye bali. So ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye, abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu. Era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki, twawangulwa nedda. Njogereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4. Mu mwaka guno namusiikana nga 3 ne Okoseggulo. Naye emirundi gino gye namusinkana egisinga obungi mbadde musinkana abantu batono nnyo. Naye kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze, abamemba ba Parliament mu bibiina byonna. N'abanuupu babadde 3 abalondeddwa bwe twamusinkanye nabo, n'ebibiina ebyenjawulo. Naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe, kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize. Tubadde tubasinkana ng'abantu kinoomu